munange ey'abatabazi Nkuuli olutuuka tetwayise muno nga tweyise Nkuuli olusozi olw'abakozi Mbalwa oba Mbalwa lwaki olutuuka nti nange mbalwa mu bakozi so nga ate olukozi olw'abammi olusozi olw'abammi Mpeggwe lwaki olutuuka nti Mpeggwe ate nze ndyeki olusozi olw'ababbi Bbira lwaki olutuuka tindi ku bbira awo naye ebyo si bye byandeese nsooka okubabuuliramu awamu n'okubeeyambirira nze musomesa Munnabusiro Saaka Musa Musisi Museregganyi Kaawonawo Ssengule 2022 olunaku olwaleero nzize okwanukula ekibuuzo kyabuuziddwa omulasange omu Mukulu Kibalama Godson nga asaba okumubuulira ku olugero lwa Nakaterekawa ne Bbandabyeruko kakati olwatuuka nga wabaawo ababbi babiri abayatiikirira ennyo muno mu Buganda naye ng'ekyasinga okubatiikiriza bwali bubbi wabula bayatiikirira nnyo n'ebitundu bye baali basibuka babyatiikiriza lwa bubbi ababbi bano beegwako babiri era ne babbaŋŋana ne bebba kyentegeeza omu nabba munne omu nabba munne kati omusajja yali ayitibwa Nakaterekawa yali abeera mu Ssingo ate omusajja ono Bbandabyeruko yali abeera mu ssaza ly'e Bulemeezi kale olunaku lumu musajja mukulu ow'e Bulemeezi Bbandabyeruko yayagala akyalireko mubbi munne omubbi Bbandabyeruko yayagala akyalireko mubbi munne owulira Bbandabyeruko we nga talwa ng'ava e Bulemeezi ayolekera e Ssingo akyalire ku mubbi munne era nga bw'omanyi munnange bagamba nti omukwano gw'ennyanja gukyalagana gwebisse naye era okukyalagana guba mukwano kati munnange Bbandabyeruko we yatuuka e Ssingo ne bamusanyukira nnyo ne bamukubako n'obugenyi obuyitirivu ne beebuga ne beetala ne beekenya ku lw'omugenyi eyali azze so nno ng'omugenyi teweerabira yali mubbi Bbandabyeruko we naye ate ne baakyalidde munne gwe yali azze okulaba naye yali mubbi Nakaterekawa ow'e Ssingo kati munnange olwatuuka nga obugenyi bamaze okubumuwa ate obudde bulwawo bwaziba nga buziba naye obudde buziba omugenyi ono Bbandabyeruko we yali yeegombye ekibya kye baamuteera obugenyi nga yakatuuka yeegomberawo ekibya kye baamuteerako ekijjulo eky'obugenyi bwe baateeka ebyokulya bye yalya n'akyegombera ekibya era yali yatandise dde okusala amagezi atwala afuna atya ekibya ekyo abba atya ekibya ekyo kubanga yakyogerako n'okukyogerako nti naye ekibya kino kyombeereddeko nga kirungi agamba munne Nakaterekawa nno n'amanya nti ono si mwangu bagamba bwe wabbanga naye bw'asula emiryango teweebaka Nakaterekawa kye yakola nga bamaze okulya ekyeggulo amatala gagenda okuzigira amatala bwe gazigira ekibya n'afuna ekibya ekirala yafuna nsuwa n'agiteekamu amazzi nti waaki amazzi gano engeri gye gali mangi ono bw'anaaba azuukuka okubba ekibya kyange akitwale nja kuwulira amazzi nga gayiika kuba ensuwa yali ebooze ng'ebimbye bulungi nnyo yonna yonna ejjudde kawewa ng'ebimbye ono nno omubbi yazuukuka n'akwata oluseke yafunayo oluseke yali musajja mugerengetanya omubbi omugerengetanya bagamba omugerengetanya yali akuga omusumba naye katugambe ono yali mubbi omugerengetanya yakwata oluseke n'alusimba mu nsuwa anywa amazzi n'aganywa akasuwa ne kakalira olugero luno luwooma munnange akasuwa bwe kakalira ng'asumulula kibya we baakitadde ng'akitwala ono yali alowooza nti mwe bajja kuddira amazzi
gagire gamuyiikire na ono omubbi ng'aganywa amazzi tegamuyiikira naye ate ekirungi nti senge gye yali teyeebaka kubanga olugero nakugambye nti gwabbanga naye asula emiryango teweebaka ono munnange ng'atwala kibya oli yajja n'akebera yagenda okulaba ng'omugenyi taliiwo addayo kumbe yali ategedde nti ekibya omugenyi yali akitutte omugenyi yayolekera obuufu obw'ekkubo lyakwata ng'agenda Ewulemeezi n'akitereka awantu naye ebyembi Bbanda Lukowe we yatereka ekibya kye waaliwo ettosi nga lingi ne liryoka limwesaaba kuno ku magulu n'atambula ng'asaabaanye ettosi n'avaayo eri buli musajja yali akitadde kyokka bwe yali atambula ettosi yajja liramba ebigere waayise Muzungu baziyita foot steps ebigere obiyise nga biraga ettosi kigambibwa nti obudde bwali bwa mwezi nga gwetadde bulungi nga gwakakasamuli akati ono yagenda munne otutumubye akomyewo yeebase n'agenda ng'agoba ekisinde waayise oba obuufu waayise yagenda ng'alaba ebigere we birinnye we byalinnye nga bibitaaka bigenda n'atuuka awali ekibya wennyini ebigere we byamuggusiza n'akijjayo n'akikomyawo ewaka kunyumiza ki enkeera ku makya bwe yali agabula emmere ekibya kyennyini oli kye yabbye kye yamuteerako emmere n'amugamba muwange nakaterekawa nti wange mu nju muno omumwo olinamu ebibya bimeka ebifaanana weebiti ye yaseka busesi n'amugamba ekyo kyennyini kyewatutte kintu kyenkuweereddeko emmere bonna ne baseka kubanga yali akizudde nti mubbi munne beeguddeko beesanze ebintu byakuutiri nekuutira emmese teruma jjinja mukalubo na mukalubo ekyuma tekitema kiruuma kukakkana nga bonna beesinzizza ensumika naye kitegeeza nti omubbi yasangayo omubbi munne eyali amusobola olugero olwo lutuyigiriza ki oba olina ekintu kyokola omanyi kuosinga okukikola waliwo ate omulala akikola nga gwe bwekikola oluusi ayinza okuba akikola n'okukusinga kati bano olugero lwabwe kyerutuwa ayinza okuba nga akikola luusi n'okukusinga ng'ate bwekikola olwekyo si kirungi kwesukkulumya kugamba nti nze nsinga oba nze asukulumya togamba bwoti kkiriza ti oluusi wayinza okubaayo n'omulala kati abantu abo abasajja abo ababiri olaba olugero olwo lwe lutugirayo embeera ey'okuba nti nno abantu bakola ebintu nga si omu akikola noonakikola kakati luyigireko naye nze nkuwulidde nakaterekawa ne Bbanda Lukowe ebyabatuukako beebo ababbi ababiri abaatiikirira ennyo mu Buganda beebo ababbi ababiri abeegwako baagwaŋŋanako mu kunja na Kirugu era ne wabula amegga kubanga ono yali alowooza ow'essingo nakaterekawa yali alowooza nti ye mubbi asinga ate Bbanda Lukowe naye eri ebulemezi ab'ebulemezi baali bamutenda naye ekikolwa kya Bbanda Lukowe kye yakola ewa nakaterekawa kyalaga ddala wamma abo baali babbi abatali ba bulijjo kisigana ndi Munnabusiro nga mbategeeza nti nawandiika ekitabo kino kiba kya mitwalo 10 kigule olulasangeye nakiwandiika kigule kya mitwalo 10 ekirala bakiyita ekkuumiro ly'ebisoko bya Sseruule 2021 ekitabo kiba kya mitwalo 3 newabaawo bassekabaka b'ensi kuwawa kiba kya mitwalo 3 newabaawo olulimi Oluganda n'ebipingirwa ku mulembe omutebi kiba kya mitwalo 3 ebitabo bino nkusaba kutwali eyo bigulire omwana omuzadde ab'amasomero bigule mu biteeki mu bookshop biyambe kuba mu library y'essomero badde ngambye bookshop mubigule mu biteeki mu library ezo ez'amasomero gammwe abaana oba abayizi babisome babeere nga beekuumira mu kumanya bategeere ebintu eby'ensonga ebiyomukujala oyita ku 078 599 343 078 599 343 ogitegedde eyo ali ebweru w'eggwanga tekako akabonero akagatta
mukaaga plus 256 781 599 343 eri plus 256 781 599 343 yiteko ate naawe osobole okumanya ebintu ebyensinga gamba siibule agali mu kiseera ekirungi mwera